Mugamba mutya mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku olwaleero nzize nammwe abaana abawala abakyala bayitidde eddagala erigenda obbayamba ku nsonga y'okukyalira ensiko. Eddagala eryo ddungi nnyo, lyanguya, lijja kuba likuyamba gwe wenna ng'obuntu bwo bwakona naawe atandika obutandisi. Eddagala lino ligenda kuba likuyamba bulungi nnyo. Nkusaba olyetegereze, olitegeere, olinoonye obeere ng'olikozesa, ligenda kuba likuyamba. Eddagala eryo abamu baliyita nfulibbiri, abalala baliyita nanfulibbiri, lyeryo ly'olaba eryo ddungi nnyo ku nsonga eyo ey'okusika oba ey'okukyalira ensiko. Ligenda kukuyamba, abalongo bagendagendako bulungi nnyo olw'ensonga nti akaddo ako oba eddagala eryo likolera ddala mulimu ogwo ogw'okubeera nga lyongerako abalongo abo okubeera ng'osika. Abalongo bo bajja kuba beeyongerako bulungi nnyo, bajja kuba bagendako bulungi. Bw'obeera okafunye osobola okukakaza n'okakolamu ensaano. Ensaano eyo osobola ogigatta mu muzigo omuganda n'obeera ng'ogikozesa okubeera ng'okyalira ensiko. Ekirala osobola just okayengera mu ngalo nga bw'olaba, ofuna obukoola bulungi n'okayengera mu ngalo nga bw'olaba bwe ndi mu kayenga awo. Bw'omala okukayengera mu ngalo n'olaba nga bigonze, tandika obbikwatamu ebyo by'oyenze eno nga bw'osika. Bikwatemu ebyo byennyini nga bw'osika, bigenda kuba bikuyamba. Kalina olusandasanda olwo lulimu lulungi nnyo, lusikira ddala bulungi nnyo, lujja kukuyamba. Ekirala kanguya, n'eziba nga zaakona nga bwalemera ewantu kajja kuba kakuyamba. Naawe omwana omuwala omuto atandika, beera ng'okakozesa, kajja kuba kakuyamba bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Akadde ako kayitibwa nanfulibbiri oba nfulibbiri, kagenda kuba kakuyambira ddala bulungi nnyo nnyo ku nsonga eyo ey'okukyalira ensiko. Kambawe WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza ky'otategedde, nja kuba nkuddamu, nja kuba nnyongera okukunnyonnyola nga naye akadde ako kalungi nnyo. Kanguya singa obeera okakozesezza, kajja kwanguya, kajja ziteekako mu bwangu bulungi nnyo. WhatsApp namba yange eri 0777873401. Yeeyo WhatsApp namba yange, nja kuba nkuddamu bulungi nnyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi, mweraba.